nemulabula namusomesa namusuza naye simwagala. Musajja mulwanyi namuwuliriza namugamba ombuulira ebigambo bino byonna abiwulidde naye olw'okwagala okulya omugaati okwagala okulya okubeera nti takyamanyi naye tuli balabe nabalabe namutegeeza. Bw'asanga amalawo obulamu bwange era mwekengera nnyo nange bwe musanga mu lutabaalo luno simuwa mukisa gwonna kubanga Abaganda baffe abaagala ensi yaabwe bangi nnyo abayise mu mikono gye ng'abegera omusajja omunnyalwanda okumalawo ensi yaffe simwagala. Nemuwuliriza kyampa okumwagala ennyo, kyampa okumutegeera, kyampa okubeera nti ekyama kyonna kyemba nakyo tukigabana ne tukyogera. Teebereza omuntu oyo nga ngenda maaso ku mulamwa gwaffe ogwaleero gwenjogerako kyetubagamba nti bwe twogera ku muntu gw'omanyi gwe waabanga yakuyamba ku lw'obuntu nga ggwe naye tayambye nga Abaganda bangi bafudde ate tujja kumulungiya kumutwagazisa nga ensobi zonna zibaddewo nga talina gyaziyambye mu Baganda. Kati nkuwa akafaananyi n'ak'omukubaganya oyo munnange mukwano gwaffe ali mu lutabaalo luno. Goli mukwano goli naye yagambye nti nedda ye ng'omu Abaganda bangi abaali badde ab'omugaso ababbulula ensi yaffe bayise emikono gy'oyo ng'abega. Tolowooza nti ajja kubega abagera ddala oli gw'amanyi nti alina ebigendererwa ebyannyaffe Buganda n'amuwaayo obulamu bwe ne busaanawo. Kati kyetubategeeza bulijjo nti gano ge mazima ge tuyimirirako. Bw'owulira nti waliwo ensobi ekoleddwa jangu ogyogereko oba ogyenenye oba okigambe nti nabadde tugende mu maaso bwe Buganda bwe tuliko bwe tuzimba okubeera nti butambulira ku mazima okubeera nti tubujja mu nnyanga gye tuli. Abooluganda tukomezaawo omulamwa gwaffe gwe twateesaako ogwateesebwako ku sabbiiti ewedde ogugamba nti amagezi g'Abaganda, amagezi g'Abaganda. Ekigambo ekyo nja kwogera nkitapute. Lwaki tukomezaawo omulamwa guno amagezi g'Abaganda? Olw'ensonga gulimu ebyokuyiga bingi nga tuzaana tubitegeere ku kaweefube ono gwe tulimu nga tusaana tubitegeere olw'okwefeebya n'akaweefube Abaganda gwe baakolerera oba gwe bakoleredde obwereere emirembe gyonna. Sabbiiti gye tukubye emabega twamanyisa nnyo ku magezi g'Abaganda, ku amagezi g'Abaganda mu kulowooza, amagezi g'Abaganda mu kuyiiya, amagezi g'Abaganda mu kuvumbula, amagezi g'Abaganda mu nteekateeka y'emirimu gyonna egikolebwa. Naye nga amagezi g'Abaganda bajja bagasanyaawo olw'abo abalina obukyayi ku Buganda, ku nsi yaffe Buganda. Kansooke nnyonnyolemu amagezi g'Abaganda kitegeerekeke bulungi.
tusobole okubeera nti tukitambulirako. Omuteesa yenna n'omuwabuzi yenna ajja kujja ayongerezeeko okuwabula n'okututegeeza. Ffe twagala nnyo okuwabula n'okututegeeza, n'agamba nti Haruna kyotegeezezza si kyekyo. Amagezi g'Abaganda ge magezi g'abajjajjaffe abaakuuma Obuganda, abaayiiya enkumbi ez'okulimisa, abaakomaganga